Prag, Mateo Mai, kigambo kya Luyonaani ekitegeeza okuddukanyiza, okusuubuza n'okuviisaamu amagoba. Ensonga kireso nene eweereddwa yakuteekateekera kali akaseera wetunaba nga tukyasobola kugula wadde okutunda. Bw'oba teweeteeseteese mu kaseera kano kali akaseera tosuubira kuba nga weetegese. Kwote tugenda kubatulira omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa ogw'obuwanika. Omuwanika omwesigwa afaanana atya? Bw'ofuna Mukama bakuwadde n'ofuna sooka ogyeko erinnya Katonda nga tonaba kusaasaanya. Mulimu ki Katonda gwe yatondera omuntu? Obedience oba okukwata amateeka ye responsibility esooka. Nga ndi wamu n'abasumba baffe, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri n'abavubuka abannyonnyozi b'ebyawandiikibwa. Tugenda kutunuulira omulimu gwe tulina okukola ogw'obuwanika okutuusa Kristo lw'alikomawo. Program lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Nkwebaza mukwano ali ku 3BN amazima agatajunguluddwa ng'oli mu ddiro lyawo yala n'okwaniriza mu programu yaffe lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nkwebaza gwe atuuse ku buwanguzi ne tukuyozaayoza gwalemeddwa tukuzaamu amaanyi. Mukama waffe agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitowereddwa nange nja kubawummuza. Tugenda mu maaso ne lesson yaffe nnamba emu mu mwaka guno 2023. Omukisa gwenna ogw'enjawulo olwaleero era gwe nsaba okkirize nkwanjulire ye musumba waffe. Bale tuludde okulabako omusumba. Musumba waffe addukanya ekitongole ekya chaplains ku Uganda yino ne bakubwa Ssaabalabirizi. Maye baba obulabirizi n'obwa Ssaabalabirizi. Musumba waffe tusanyuse nnyo okulaba. Amina sebo nange nsanyuse nnyo okubasanga. Weewaawo. Abatulaba era bagoberera program eno tubeebaza. Kirezo okutambula naffe n'okuyigira awamu. Yes. Mukama waffe yeebazibwe. Wow. So musumba waffe ye musumba Sebagala Ivan Samuel tuze tutambula naye mu lesson week eno era sebo tukwebaza olw'ekiseera ky'otuwa. Saba Mukama ayongere okuwa emikisa nfofoolo ng'oweereza ku bwa Ssaabalabirizi eyo. Amina sebo. Kati tugenda mu maaso musumba ne lesson namba 5 tuli mugezaako kulaba bwe tukwasaganya ensonga y'amabanja. Kwasaganya amabanja. Zimu ku ssaala ezisinga okuweebwayo mu kusaba ey'omwenda mu church nakula sabbiiti abalina amabanja. Abalina amabanja ababanja n'ababanjibwa bonna Mukama abasaasire. Kituufu. Kati twala kuba nga tutandika kasooke tutandike n'okusaba oluvannyuma tugende munda ku nsonga eyo. Omuyinza w'ebintu byonna Katonda ffe twewonga gy'oli nga tukwebaza kuba otuwadde obulamu aye tukwebaza kuba ng'otuyingizza mu kiseera kino ekya sabbiiti. Mukwano gwaffe ali mu ddiro lye ng'alaba tumuteeka mu mikono gyo ne tusaba nti omuluŋŋamye nga naffe bw'otuluŋŋamye abagenda okuyiga lesoni eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Mulabi waffe twongera okubuuzaako gwali ku YouTube nkitegeera mukwano webale kuba nti otambula naffe YouTube Avento Productions. Tulina mikono gyaffe abawererako ddala abatambula naffe basoba ne mu 5. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Mbeebaza mikwano mutukola bulungi nnyo nnyini ddala around the world. Amiina. Kati abo nga maze babuuzaako yakugezaako okuba ekifaananyi emabega gye tuvudde. Tubadde ku lesson yogera ku kigambo ky'okugaba offerings ebirabo mu church. Kituufu. Manyi musumba ekkanisa yaffe okusoomooza kw'erina kuli nti abantu bangi nnyo bateeka amaanyi ku kitundu eky'ekkumi. Ekizoke kuba kirabo Bayibuli eraga kitundu kikumi kya Mukama. Kituufu. Naye ate bwe kituuka ku birabo babirabira ne byesisigiriza oli n'atuuka n'okukwata ebitaano by'abaawaayo kutuusa mukolo. Kati ekikulaga nti ekitundu ky'ekkumi nakyo aba akiwadde naye ng'akiwadde na mutima gwakuba nti luli luwalo so si lwa mutima gwakuddiza Mukama. Bwe kirabo omuntu bw'atawa birabo kabonero akalaga n'ekitundu ky'ekkumi akiwa lwa buwaze
Okay. Era kaba kabonero kabi ak'obuwanika. Okuwa ekirabo kwe kukuwa ekifaananyi eky'omutima ki omuntu mwaweera ekitundu ky'ekkumi. Ye reflector. Omuntu ate wa kirabo aba yeekakasizza yekka n'ekitundu ky'ekkumi akiwa lwa buwaze so si lwakwagala. Naye omuntu awa ekirabo nga kingi kabonero akakasa nti ddala ayagala Mukama tawaayo lwa buwaze naye awaayo lwa kumwagala nakutegeera nti ye nannyini byonna. Weewaawo. Era twawunzika tulabye nti ebirabo Katonda atusuubira okubiwa ng'akabonero akooleka omukwano gwe tulina gyali. So ekisonga ekitundu eky'ekkumi kyo kyoleka bwesigwa. Ndowooza obwesigwa n'okwagala birimu enjawulo. Ekituufu. Yes. So kati olwatwala kweyongerayo tulabe ekimu ku bizibu bino. Bye tuwangaliramu manyi omulembe gw'enkomerero gulimu ebizibu bisatu Yesu bye yayogerako. Yagamba nti emitima gyammwe mwekuumenga emitima gyammwe gireme okutwalibwanga obuluvu ekyo kimu, okutamiiranga kyakubiri, n'okweraliikira kw'obulamu buno kyakusatu. nti ebyo bisatu singa bikuwangula olunaku lwe luyinza otuuka ne lukutuukako ng'ekyambika. Ekyo kituufu. So kati ekimu ku bizibu bye tugamba nti kitundu kweraliikira kw'obulamu buno ge mabanja. Amabanja kumpi ndowooza tosobola kuyisa bantu 10 no nga tekuli abanjibwa. Tekuli abanjibwa. N'abamu baagamanyiira. N'abamu babeera mu bulamu nga bagamba nze awataba amabanja sibeerawo. N'abamu bagamba nze singa sikulya amabanja singa situuse wano. Olwekyo ssebo kati amabanja gaafuuka kitundu ku bantu. Waliwo yangamba juzi anga nti omusajja ayinza obutaba na bbanja. Kiraba kati amabanja gaafuuka kitundu ku ffe ne gayengera ne mu buwangwa bwaffe. Kati it is a culture. Buwangwa okubeera nti omuntu abanjibwa kya bulijjo. Someone can live with debts, no problem. Kati ate ekyo kyekituteeka mu busibe obwogerwako mu lesoni eno. Kubanga wano badde badefininga ebbanja aga nti debt is living today on what you expect to earn in the future. Ekyo kituufu. Kwegaba omuntu n'abeera nga waali naye ng'abeerawo olw'ekyo kyasuubira kyalifuna maaso eyo kyatalina bukakafu oba anaakifuna. Si butaba na bukakafu bwokka nti oba anaakifuna naye era nga nakyo kyennyini ne mu ngeri gye kigenda okujja n'ebbanga mwe kinajjira kiyinza n'okutuuka nga obulamu bw'omuntu obumaze okusaanawo olw'obuzito bw'amabanja. Twadde tusibako wano nga Bayibuli eraga emirundi 26 ng'eyogera ku mabanja naye nga tegoogerako mu buwagizi. Terina Bayibuli wewagira muntu kwewa. Egyo egoogerako egavumirira. Weewaawo twagala okwogera kino nga tunabagenda wala nti ebbanja si kibi. It's not a sin. Okubeera mu banjibwa it is not a sin. It's not a sin. Weewaawo waliwo obuzibu Bayibuli bwetulaga wano mu lunyiriri lw'okujjukira. Ngero essula 22 olunyiriri olw'omusanvu. Kituufu. Omulala ffe tuli mu kitabo kya Ngero. Essula 22 olw'omusanvu. Lugamba nti omugagga afuga abaavu. Ate ndowooza kituufu. Neyeewola abamuddu waawola. Bwe yeewozeeko. Ago mazima. Ago mazima sebo. Ne otumbi kiri kitya. Eyeewola abamuddu w'oyo gwe yeewozeeko. Buli lwogenda ne weewola ensimbi oba ekintu kyonna kikuleeta mu bufuge okutuusa ng'omaze okusasula ogenda kusigala ng'omuntu oyo akyakulinako obufuge. Kati olwaleero omuntu bwe yeewola asingayo ebintu bye. Abalala bwe yeewola linnya lye lyennyini lyasingayo. Anti kati bwe nzija ne nkwogereza ndaga nti mune mpayo emitwalo 5 olwo mba nsinzeeyo linnya lyange. Okwewola kuleetera n'okusingayo ky'oli. Buli lwogenda eri omuntu omugamba nti mpolayo emitwalo 2 olwo osinzeeyo linnya lyo osinzeeyo ky'oli. So kati oli ofuuse muddu. Tosobola kwewola not until you sell yourself. Kubanga okwewola kwesigamye ku kiki kyendi. Kaakati ne mbaga newoze mu banka nga mpaddeyo ekyapa era mba mpozeeyo linnya lyange. So waliwo obusobozi bw'okusasula. Newankubadde nga waliwo obusobozi bw'okusasula. Era nsigala ndi muddu w'oyo ampoze okutuusa nga nsasudde. Bayibuli ensonga lwaki terina lunyiriri lwonna luwagira abantu kufuna mabanja. Era n'abaagafunanga Katonda yateekawo enteekateeka mu Bayisirayiri tetegayinza kusukka myaka 7. Bwe weewola ku muntu myaka 7 ne giwera nga tonnaba kuzizzaayo
oli eyakuwola ate kukusonyiwa ebbanja eryo. It was a mechanism okuziyiza abantu okuwola. Okay. Kubanga buli mwaka gw'omusaayi, it was a mechanism of frustrating abawola. Ate abawola kati ate abeewola bo. Abeewola newankwadde nga balinga abafaanana nga baba bakifunyeemu. Naye singa abawola babeera nga tebakitaddeemu maanyi oba tebakyagadde, kitegeeza nti n'abeewola tebasobola kufuna nsimbi ezo. So bank season ez'ebiseera ebyo. Banka z'ebiseera ebyo nga bwowola omuntu emyaka mu mwaka ogw'omusanvu bwe gwatuukanga ng'amabanja gonna g'obanja ogasonyiwa ng'oddamu buto. Kakati ndowooza singa mekanizmu eyo emala nejja mu ggwanga lyaffe. Mpulira. Ekyamazima kiri nti banka zonna ziggalawo. Institution eziwola zibivaako bubi. Yeah. Because with such a policy, there is no way you can sustain business y'okuwola. Yeah. Kati Katonda yakikola to kill off okwewola. Kwegamba omwoyo gw'okugoba. Agugoba. So nga n'onaawola. N'awola naye amutta. Huulu n'abantu ennaku zino ng'akyaloonya ensimbi zaanoonya waazitereka naga kanziwole. Kanziwole omuntu. N'amula muddu. So Katonda ng'alowooza nti ebintu bye tulina ne byatuwadde twandibadde tetuteeka balala mu buddu. Twandibadde tubikozesa ku lwa bulungi bw'abalala. Twandibadde tubikozesa ku lwa kugasa balala. Twandibadde tubikozesa kubayimusa. Tebemba nina akakadde kange sigenda kawola muntu. Tebemba nina kye nnyinza okukola ne muyamba n'ataddiramu ddala kunneewolako naye n'atandikawo ekiki ekimuzimba. Singa eyo yeba endowooza yaffe gye tulina ne tukwata resources ze tulina nfo ky'okuwola abantu babeere baddu baffe ne tulwana bulwanyi okukozesa emikisa Katonda gy'atuwadde olw'okubayamba baleme kwewola naye bakulaakula ne bagabira abalala. Kirowooze bw'otyo singa nze nali nfuna nenzija n'ennyamba matovu naye n'afuna ne matovu n'ayamba omulala naye n'afuna nga ffenna tukola kuyamba munna ng'ali mu buzibu butaddamu kwewola. Singa ensi kyekifo ekirungi gye twakasinza okwagala okubeeramu naye tukozesa resources zaffe. Nfo gyekozesa resources zaffe okuyamba abalala nabo beetengerere tuzikozesa kubongera mu buddu n'abadde yeetengeredde n'afiira ddala n'asigala ku ttaka. Kati zembaata esente zembaata obozuli ezo zibaayo zibeeze express oyina kyogoba kikyaganye nga bakanyugirawo seeta nga yagamba ngenda kuwa 245 mu mwezi gumu. Kaakati embeera efaananamu eteeka abantu mu buzibu mu buddu. Kyetuva twagala okutegeeza abantu abalaba ekyokulya kino ekya lesson nti waliwo ensonga ssatu ezireetera abantu okuyingira mu kwewola oba ezireetera abantu okuyingira mu mabanja. Kati Musumba ku nsonga ezo essatu nga tonnaba kujja ku nsonga ezo ssatu wawano ekintu noti gye neewunyisiza. One, kino ekintu abantu balowooza kiri person kituufu n'abantu balina amabanja naye ne gavumenti nazo sebe ennaku zino zirina omusajja ayingira entebe bwa pulezidenti naye ng'asikira amabanja. Mu Uganda batubanjiza ddala sente nnyingi batugamba nti n'abazzukulu bajja kusasula amabanja agabanjibwa eggwanga lino. Ekirungi bye bakozeemu bitugasiza nti bazimbye enguudo naki naye era amabanja gasigala mabanja gasigalawo mpola. Gavumenti society n'abantu kinoomu kigambo ky'amabanja kitubobyo. It's a global problem kyansi yonna which ekikoseza ddala nno n'obukristaayo ng'era boga nti omuntu era bangi bavudde mu kkanisa lwa mabanja. Oli waga nti tuli babaddembe ate kati oli muddu eddembe luba tokyalina eriba likuweddeko. Obukristaayo buba buzibu nnyo ng'obanjibwa. Kyova olaba abamu bakemebwa n'okukola ku sabbiiti asasula amabanja. Nti abantu bava mu kkanisa n'akola asula amabanja awamu n'akola n'omulimu gw'atandikoze n'ayingira mu venture z'atandiyingiddemu kubanga ateeka okusasula amabanja agamubinikiddwa. Olwekyo bannange amabanja kintu kya buleeba ssebo ne bannyawo era buli muntu yenna alaba pulogulaamu eno olwaleero akkiriza ayige naffe tusobole okumuyamba okwanganga ebizibu ebiva mu kubanjibwa. Kati twagala kwetegereza nga bwe wayogambye ebizibu biri associated with amabanja kubanga waliwo abagawoomerwa
kituufu kubanga ye bw'aba alina essomero lyali mu kuzimba n'agenda n'akwata kimegaloni naawe okiwulira woli abaana ne bayingira ne batandika okusoma naye waliwo obuzibu bwa mirundi esatu kwegamba ensonga abantu kwe bavaako okubeera nga bafuna amabanja ensonga ezo musumba ensonga esooka abantu tebali informed ignorance bantu bangi abatamanyi nti basobola okubeerawo ne baddukanya ebintu byabwe nga tebeewoze nkiraba ignorance ereese nnyo abantu mu kwewola kifuuse ekyokusalawo ekisooka obutamanya obutali buyigirize si butali buyigiriza sati naye obutamanya kubanga n'abayigirize bafuna amabanja ge bateetaaga oli olaba akatale kaawo akalinga akaweddemu ennyaanya kati nakabiina akafuwa nakabakyala weekali bulotekemu ennyaanya oli tafaayo okulowooza lwaki ziweddemu ezize tafaayo okulowooza lwaki mbadde nzitunda ne ziggwamu nga sizzaamu ebyo byonna nga tabitunuulidde waliwo aba window shopping agenda n'amala okulaba ebiri katale oyo yenna nga takifuddeeko agenda neyewola aba window shopping oba ogeddeko oli n'agenda mu katale k'omubuulu ng'agenze kugulayo t-shirt nezitamala ye bw'atuukayo nezitamala naye nga teeno naye ate busuma busati nga babutunda sente entono bulijjo mmanyi nti bwebiri bwa mutwalo kale omuntu n'amaliriza ayingidde mu mabanja naye ng'agayingiddemu si lwakuba nti abadde yeetaaga okugayingiramu naye lwabutamanya tatutte kiseera kufumiitiriza lwaki ngenda mu bbanja lino ye bwe ndiyingiramu ndifunamu ki ye nfiirwaki bwe ndibeeramu kati abantu baffe olw'obutamanya bayingidde mabanja abookubiri greed mululu kwe kwagala okubeera mu bintu naye nga tobiri ogwo ne kubayita omululu sebo omululu kitegeeza nti sowaani y'emmere emu yokka gy'osobola naye bw'olaba omulala nga bamuwadde newankubadde nga toogirye njagerekese bulungi naye n'osigala ng'olwana bwezizingirire naye ekubeerewa omululu ye muntu alina ebintu byatajja kumalawo naye nga si mweteefuteefu kubiwa balala kati ekyo kitwampasinga nekiyingira mu mabanja nti Ssebaggala ndi wano naye njagala kugendako Dubai kulya kugulamu batugambye Dubai waliyo ekizimbe ekisinga obuwanvu neŋŋamba nze nange naafa siguze ku mmotoka ala oddeko ebigambo ebyo oba kiki nange omwana wange nja muweererako ebweru mu Buyindi alina otuukako ku Andrews kikyengezaako okutegeeza obusobozi bwe tebusobola kutwala mwana Buyindi naye greed muggwe munda ye yeetaaga ogende Buyindi ayinza n'okuba nga n'okwetaaga teyeetaaga kyetwayise ignorance gy'oyinza okwewola siro twala omwana e Buyindi naye nga kosi y'omu gy'omutwala okusoma esobola n'okusomebwa e Kenya ate cheaper cost ate ng'agisomera bulungi oluusi ne wano ku bwabwo bwe Uganda oluusi ne wano wennyini kati twayise ignorance ne tugattako ne greed bantu bangi abali eyo abalina amabanja naye nga baga balina lwamululu essaati z'ayambala azirina zimumala teyeetaaga na kugattako ndala kubanga ne z'ayina tazimalaawo n'olwokuba ke kasaati akazze nakakagule oba mubali eyayagala simu eriko TikTok na WhatsApp kuba gwe mulembe ate kati bano bannange waliwo bano bannange eri ewaffe egindi esegenda kwogera nga piki alina piki gy'avuga n'agamba nti kanfune ne yatugenda endala kanfune ne yatugenda endala n'ayingira mufuna piki emu aba tannaba kugimalayo n'agamba kanfuneyo n'endala omwana andeeterenga ssente n'atabala n'abeetya bwe simba sinnamalayo eno nfiirwa ntya kati naddira obutamanya n'abugattako mu lugube gw'okufuna ssente nnyingi enkomero ya byonna n'akwatibwa mu mabanja bantu bangi abali bali mu buddu bw'amabanja lwa mululu ekyokusatu is misfortune of life kati nakyo kikulu era abantu abali bannanga bakyali abavubuka twegendereze nga tulya nga tunywa okula ebirwadde ne bikuba ekirwadde kikukuba ne baga nti olina kugenda mu Buyindi okulongoosa miliyoni 3 owulira amabanja kati ezo kati misfortunes zo tolina kyakuzikolera enyumba egudde
badde oli awo ennyumba neegwa wali ewaffe ekijja bwemi ennyumba yakutta omuliro ssaawa 8 ez'ekiro emmotoka piki byonna ne bisaanawo kati yo miss fortune ya bulamu kati alina kuddamu kupanga kati okuddamu okubipanga olaba oyingira mu mabanja oddemu ogule emmotoka oddemu ozimbe oddemu ogule ekibanja ogende wejjanjabe kati oluusi mmotoka yeoba takisi ng'eyo eweddewo kale abantu bawonye naye yaweddewo kati ate oyagala kuzawo bizinenokakafuneyo obukadobola 4 bizinensi eyidde omuliro nziremu mpange so ndowooza nti zezo ensonga 3 lwaki abantu bafuna amabanja naye omusumba awo ku nsonga eyo kyeneebuuza like waliwo ebigambo bya Pawulo byayogera fact tubikoone katono ku nsonga eyo Pawulo ayogera mu kitabo ekya Timoseewo ekisooka ssuula 6 kituufu alina kino kyagamba wano mu lunyiriri olw'omukaaga otuuka ku lw'omwenda agamba nti naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi kubanga tetwaleta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga naye abaagala okugagawala bagwa mukemebwa ne mutego gw'okwegomba okungi okw'obusuusiru okwonoona okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira ndoza owulidde amagezi ago Pawulo gatuwadde funanga ebyokwambala ebyokulya binaatumalanga olunyiriri olwo kintu ekyo olunyiriri olwo terugamba nti tulekeraawo okukola okubeera n'ebintu ebirungi naye lututegeeza nti tuyige okubeera abamativu n'ekyo kye tukyalina that's the difference nti tebakugaana kugula simu ya bukadde 4,700 iPhone no problem naye wabula bw'obanga okyalina Tekino nga ni Infinix yange bw'obanga okyalina Infinix yo bw'obanga okyalina essimu ya 3,500 ng'omukristaayo naawe atulaba yiga okumatira tewaliwo nsonga yonna lwaki otuuka mu kugwa mu mabanja g'otamanyira kugenda gasasula kubanga oyagala okubaako n'ekika ky'essimu ky'okwata ekitagenda nakuzza amagoba nti it is an investment. Pawulo atuyigiriza nti newankubadde nga waliwo ensonga ez'amazima eziyinza okututwala mu kwewola naye tukitegeere nti ekimu ku kiyinza okutaasa omuntu obuddu bw'okwewola ekisooka kwe kwewala okwegomba kw'ensi greed kwayise okwegomba okw'obusirusiru omululu ekyokubiri Pawulo atubuulire n'atugamba obumativu buli muntu yenna waali ayina obusobozi bwe obusobozi buweerera mwana mu ssomero lya 4,000 mutwale mu 4,000 tewakiwa ebinika emiliyoni 7 kubanga n'abanneyiba gye basomera ogenda kumaliriza nga bikuweddeko ebintu byo nga n'abaana n'okusoma tebakukoze eki tebakumaze kusooza empa amagezi abantu abalembo bino we have a counsel from the Bible ekisooka twewala okwegomba kw'omunsi okw'ekisirusiru akuyise kwa kisirusiru muntu n'obeera omuntu toyina nawe osula naye ganze nteekwa okuvuka ku mmotoka ya miliyoni 7 yo nteko gituusa mu Uganda wano nalabayo omuntu nga talina na busobozi bulabirira mukyala we n'abaana be kiwulira naye n'alwana bwezizingirira atuuse emmotoka nga n'emmotoka gy'atuusa emmotoka yasisa 2,500 nga n'okunywa kwennyini okw'emmotoka tasobola yadde n'ogitambuza okuvaana okutuuka e Kampala n'okugizza naye ng'ekirooto kye nze kuva buto nga nzaalibwa nteeko givuga eyo ekyo kirooto kyange ne bwe ngituula mu butuuzi okwo si kwegomba kwa kisirusiru okwegomba kwa kisirusiru wakiri yandeegombe naga nti owayi kale nga bwe sinafuna ssente bulungi kanalekebwa n'akamotoka kakaddoba wakanya obubi wakafuneyo ka pikipiki naye okwegomba nti ekirooto kyo kwegomba kw'ekisirusiru abakyala bali eyo beegomba nebegomba luno lugoyi nange nyambale ngoyi omukyala ali ku TV nange nyambaleko ngooli lwa miliyoni lwa 5,000 lwa kakadde n'alwewola n'amala emyezi 6 asasula lugoyi kubanga ayagala kwambala waliwo ebitudde naawe bitagenda waliwo bitatambula naye nga yeewoze ku kwambala lugoyi ali mu kusasula nze nkubiriza abatulaba ti bayibuli etuyigiriza tuleme okuyingiranga mu mabanja olw'okwegomba okw'ekisirusiru ekyokubiri tuyiga okumatira
bwe mba nina essaati zange 5 nga zinsobola kangira mbeera n'ezo nga bwenkola ssente zigula ey'omukaaga okusinga okwewola ensimbi nga te ze nnasobola okuzambala ate ne mba nga seewoze nemba sobola kulya nkoko buli lunaku kangire ku Christmas wanti abatulaba basinga tumanyi bulungi nnyo nti Christmas kwe tutera okulya ku nkoko era luba lunaku lwakulya n'ennaku ezo endala ez'enjawulo kakati ezo ennaku ze twatongoza nti zakulya kali gula enkoko ogirye ku olwo oba tosobola tewaliwo nsonga yonna lwaki olya enkoko buli lunaku ofaanane neyibawo buli wiiki ofaanane neyibawo nteeka okulya enkoko nze kyonna kirayira weekend sirya kintu kirala olayira ki nga tolina busobozi so kyekyokuyiga ssebe ekiriwo mu kigambo kino ekyamabanja omukama atusaasire tubikulirwe ku nsonga eno kubanga nzikiriza nti abakristaayo naffe olumu ensi yinza obutatutegeera kituufu amabanja amangi gali mu bulago bwaffe ga nti ne bana abaalondebwa kyobola Yesu yagaye nti tekisoboka omuntu okuweereza mamona okuweereza Katonda ne mamona omu ku bo bw'oba osazeewo okuweereza Katonda ssente ate tezijja kufuga so nga ate bw'osalawo oweereze ssente Katonda olwoba omutadde ssente beefuuse Katonda twala kusooka kuwumulamu bwe tukomawo tugenda kuba tutunuulira amabanja gano gavaamu ntya kuba oyinza okuba nga oli omukwano gwaffe nga ekyamabanja baaba gali kuli mu bulago naye eri essubi gy'oli mu Kristo katuwumulemu. Prague Matewomai kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okusuubuza, okuddukanyiza n'okuviisaamu amagoba. Oli wakati mu program Lesson Weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu oli ku 3BN amazima agatajjunguluddwa program Lesson Weekend tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza gwe yakatwegattako mukwana ali ku ddiro ku 3BN. Twebaza Mukama akulabiridde. Gwe oli ku YouTube, thank you so much. Na mikwano gyange Damba Ashraf, Mwonge Kata, Namaweje, Jalia, amanga others. Namaweje tumutumidde nnyo bambi. Namaweje ambuuza nako ne inbox na nebazo. Olwo mulimu sebo gukolebwa ku TVN. Mukama yebazibwe. Yes, tiimu y'amaanyi eri eyo banange tubeebaza tuyinza obutabamalayo mwenna lumu tugenda kusomako ne ku message wano ze batuweereza nzifuna balina ebibuuzo bye babuuza naye nga twebaza bambi okuba nti batambula naffe. Kati we tukomye nga tumaze okulaba obuzibu bw'amabanja n'amagezi Mukama gatuwa. So ng'onywezeza ekigambo ekiyitibwa okubatira n'ekyo ky'olina. Ekyo kikulu. Njukiza ebigambo bya Yesu Kristo byayogera mu kitabo kya Luka 12:15. I want to be sure. Luka 12:15. Kubanga endowooza y'obuntu oba ey'ennaku zino ey'omulembe guno erowooza nti bw'oba n'ebintu ebingi omaze ng'olwo obulamu bukutereeredde. Olwo oba oteredde. Naye Luka 12:15 Yesu agamba n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabyo. Mwekuumenga okwegomba kwonna. Ekyo kyekintu kye twogerako mu lesoni eno. Ekyokuyiga ky'olwaleero kituyigiriza okwekuuma okwegomba kwonna. Kitundu ku buwanika. Obulamu obuyaayaana obwegomba okuba na buli kintu buteekwa okugwa mu mutawaana yagalagaana. Kwegamba lulinga nkiyita olutimba
lulinga mutego oba lulinga lutuula olutegeddwa mu maaso ga buli muntu kasi towulira mu bulamu bwo yayaanira buli kintu nga muggwe temulimu kigambo kye bayita kwefuga self control ng'omanya nti olutuula lukuli mu maaso era essaawa yonna olugwamu essaawa yonna lukutuga so twewale nnyo okwegomba njagadde nnyo ekigambo kiri okwekisirusiru kagamba okwegomba okutalina na nsonga nga reasonable nawe kenyini bw'oddako emabega n'okitunga naye kino kyo ekino kyonfaabira nakyo kyaki naddala kulyako ku nnyama y'oku KFC kituufu enkoko y'oku KFC ya mitwalo 13 kyekikulisa enkoko ya mitwalo 13 naye nga ne renti ow'ennyumba yo wa mitwalo 10 tatanabana kumusasula omwezi ogwo situganya omuntu ayinza okwagala okulya ku nkoko naye okwo kwegomba kwa kisirusi nkoko ki lwaki olya gy'otasobola leka abasobola okugirya bagirye naye gwe atalina busobozi live within your means okole mpola mpola naawe ojja kutuuka kuseerera mu Lungereza ako live within your means tambulira mu bugabirizi Mukama bwakuwadde bwe bubanga wali byoyagala okukola bisukkaawo birindemu kubanga bijja kujja musajja omu yagamba nti God's providence is our guidance. That is true. That is true. Amabanja ogavunuka otya tuli ku Tuesday ekitusuubiza twagala kituukiriza ebintu bino bisatu mu steps ezo 3 musumba abantu bonna kubanga twakikiriza dda nti omuntu alina ebbanja muddu katwagala fuke wa ddembe era abantu bangi baddu naye waliwo ebintu bisatu ebiri practical ekisooka you declare n'olangirira sikyandamu kwewola bw'obanga tonnaba kukola kusalawo kukomya kwewola toliva mu mabanja omanyi kyegeza okutegeeza abatulaba mu bigambo bino teweetaaga mabanja okubeerawo kibi nnyo okweteeka mu bulamu obukulowoozesa nti bw'otaba na mabanja bizinesi tejja kukula kubanga si bonna abakuziza bizinesi bazikuziza na mabanja esobola okukula n'emikisa gy'ekitundu ky'ekkumi esobola okukula n'obugabirizi Katonda bwakuwa okuyita mu kuba omwesigwa era Katonda yateekateeka nti twandikuze mu byenfuna nga kiva mu bugabirizi bwe so si mu buddu kitundu ky'ekkumi n'ekirabo yes olwekyo ekisooka declare langirira nti nze amabanja kati nga gendidde gamala ndayidde nze n'ebbanja tukomye wano kasi tomala okwawukana n'okwewola olwo ogende ku kintu ekyokubiri omwoyo ogwo ogw'okwewolaawo omwoyo ogw'okwewolaawo kasi tomala n'oguvaamu ng'ogenda ku kintu ekyokubiri to make a covenant that you use God's blessings to pay the debts mikisa gy'ofuna kati kola endagaano ne Katonda okkiriziganye nti emikisa gy'akuwadde mu byenfuna gy'ogenda okukozesa okusasula amabanja g'olina awo nno Musumba waliwo so saate kwewola kusasula amabanja waliwo awo abantu bangi nga yandibadde asasula step 2 ndowooza waliwo declaration endala eri esoose egambye sigenda kuddamu kwewola naye waliwo ne declaration ndowooza ey'okugamba nti nina okusasula ye covenant eyo kola endagaano ne Mukama nti Mukama amabanja gano ngalina naye nsaba ompa emikisa ngasasule kati ensobi gye tukola bwe tulekerawo okwewola amabanja ate n'omwoyo ogugasasula ate nagwo gufa waliyo abantu abatalina mwoyo musasuzi kituufu institution nemuwola ssente nga yeyazewolera ddala ssente n'azifuna n'asooka genda n'agulayo akamotoka ssente n'azifuna n'asooka alya ku bitumbuwa nkiraba engeri ey'okubiri egenda okuyamba omuntu okuggyawo amabanja kwekumalirira okugasasula kubanga Mukama emikisa gy'okugasasula agikuwa basoma ne munyaba bala ebigambo bino togezaako n'olowooza mu tolina mikisa gisasula mabanja Katonda ssente azikuwa ezigenda okusasula buli akubanja anti birimu okwerekereza naye problemu weeri tetwagala kwerekereza omuntu afuna ssente mufe gy'okusooga nti kanzijeko eza Land Road kubanga agenda kunsaba ez'omwezi kanzijeko wa maid ewaka kwenkozesa kubanga omwezi gwe gunaagwako omuntu olufuna omusaala asooka 50% gy'asooka okuggyako n'asooka agenda out ejjinja n'alya obulamu baatugamba nti Safari Lodge
eyekasese eyo twala tugirambuleko ku luno olukwata kasaala bwati mufujja kusooka okumalayo poloti gye bamubanja ngasoka yingizawo abakazi basatu kati anedda akasente kaweze ngaafunayo gwakyakazi masaaji oyo bamwogerako ataleza omubiri ogera ku mubiri guno ate gunnuma aluma ngeyagenda nga bamulyako asatu kitegezaako okugamba olaba principle eyokubiri bweri declaration that I will pay. Declare that I will pay. Make a covenant with God. Fukamira wansi okanye ne mukama mu ndagaano nti mukama nina amabanja ga miliyoni 10 njagala onsobozesa okugasasula aberenga Yakobo ayo Yakobo dikese yakola ati onompa yakuzanga ekimwe kyekumi kati ne wano nti buli kumukisa mukama buli mukisa mukama gonompa ngenda gukosa okusasula amabanja obadde okimanyi nti singa principle ye eyokubiri ekola mu bulamu bw'abatulaba n'abatuwuliriza singa amabanja gaatuggwako dda naye obuzibu tetwagala kweta kuva mu busibe mukama akuwase n'ofunayo ekyenda awo landirodi ng'akubanja muweke 8 naawe kya nga omuvubiriza ng'asirikamu kowiiki ngadda kati ngodire ate ng'ozikolamu ebirala ofajoga nti anedda mukama nga bwompadde ekyenda landirodi nkukutudde mukama nga bwompadde omusaala akabanja nkasasudde ekyo bw'okikola ogenda n'abazimba nabo bakubanja ennyumba bazimbirawo batawanya eyaleeta gundi eyaleeta materiyo naye abanja abazimba bakubanja ettaka wennyini wozimba bakubanja naye nga te sente ozifuna n'ozikozesa omala okuzifuna ngologa te kankyuse ku TV bannange sayizi 3 tekyanyuma kanguleyo 5 mu 4 nze kati njagala kati kwongera mubiri naye nga ate omuzimbi akaaba kati ekyo principle tukyegamba tunula abantu abakubanja okole covenant ne mukama to when you bless me I will pay the debts and you will and the principle number 3 eyokusatu eyo eyokusatu principle number 3 etugamba nti make list of your debts inga stress management tula wansi owandiika amabanja naye otandikira ku ddene owandiika ogaa nti bamanja 10 bamanja 8 bamanja paka ku Disemba y'obutono ayo namanja 3 bw'omala okugamalayo gonna katandika okusasula ng'ova wansi buli gy'okoma okukendeeza abakubanja gy'okoma okukendeeza obuddu omanye essanyu ly'ogyokufuna nga abakubanja babadde 10 nga basigadde 2 kati olw'okuba tolina nnyo obusobozi bugenda kusasula miliyoni 4 ziri eziri waggulu tandika n'akubanja 5,000 oyo y'omwejjeku kati abazimbi abazimba bombejjeeko kati n'ogenda ku forama nti wai naye mwejjeeko n'ogenda ku ya supplyinga naye mwejjeeko paka bw'otuuka ku zettaka w'ozimba naye obuzibu tubeera n'amabanja mangi togamanyi na muwendo tomanya nabakubanja bali bameka n'otandika n'osasulako n'5 nobabula wali aleekaana n'okwatayo ebbega n'okwatayo 5 kati buli lwobeera mu nsasula eyo osigala oli muddu w'abantu bangi so wabeewo okweteesa mu birowoozo ofune n'eppeeni n'olupapula oteeketeeke ensasula tandikira ku ono yawedde ono yawedde ono n'oyawedde buli wokwata amabanja bwotyo gagenda naye bw'ovubirizaako ono n'ovubiriza oli ate ne weewola wano n'oyongerako abakubanja ate n'ovubiriza oli omaliriza oli mu ssaako y'amabanja nga teggwaawo naye mukama tumwebaza steps ezo 3 nkulu nnyo ddala mu kuwula kwegamba omuntu n'abeeranga kusalawo we have to take decisions as Christians. Kati decision abantu gitya because it necessitates sacrifice. Naye tukiza okwesaddaaka kusasula amabanja. Ne Kristo bwaba yawaayo byonna tusasulira ebbanja lisinga gonna. Kituufu. Ffe lwaki naffe tetwerekereza tusasulega na kwega as a Christian. Ne musala ya mukama yaffe mwekiri. Amabanja gaffe katusonyo. Ngana ffe tusasula abatubanja. Wow. Kakati I think we should always pay our debts. It is our obligation. Ate musumba ku kintu ekyawo nsonyi okuleeta kino kiyingiramu ne ku nsongera ey'okwenenya okw'amazima kuba tulaba forgiving sin waliwo steps 3 waliwo repentance wabaawo confession ne restitution okuliwa tulaba nti omuntu awadde afuuse ow'eddembe nga Kristo amusonyiye
n'aba mubanja naye yandigenze n'abawa byonna ebyabwe yandigenze ekituufu naye yandigenze n'abasaasira kwati twagala kwogera bwogezi ku muntu abanjibwa naye ne gwe babanja n'abanja naye mu lesoni eno mwali nti ng'ofuula munno omudu tegera nti gwe wasonyiyibwa ebbanja ddene kakyabula ekirungi oli bw'aba awola n'awola ku interest ntono ate esoboka ate ne gwawola n'amutunuulira si kumuwola kumuggyako bibye naye kumuwola kuyambibwa omusajja olaba alina akabanja kali kamu n'ennyumba egenda mumukuba era n'obeerawo ng'olinda bulinzi watagaliramu bwate olunaku wabadde asula 24 bwe ziyitamu nga tasasudde enkeera 25 ng'atunze sisuubira nti ogwo mutima gwa bukristaayo newankubadde nga tuwola naye ogwo mutima si gwa bukristaayo ndowooza mu lesoni eno n'abawola bayige nti tukikole naye mukisa bonna babiri no bawaweddwa amagezi ekyo kituufu awola saasira yasaasire ndoze Thursday so nga naawe awolebwa ekyo kituufu lwana osasule kuba Yesu yakusasulira singa buli omu sayidi ekola ekyo tewandibaddewo mitawaana inequalities zigenda buli muntu yandigiwoomeddwa kati Musumba waliwo ensonga eno ey'okweyimirira shiwate and get rich quick schemes kikye nagambyeko ekyembaata aye nezo embaata zeewuunyisa nze Yonasaani bwe mbeerawo wali okuteerako omukono nezinoobula nze gwe banywa era juzi nkyatutuukako mukwano gwaffe eyo munyendo ng'agenda afuna ssente oli agira kuyegwe tugende onjogerereyo onyimirirewo nze wiki 2 zokka yali mukomera wali kusaza kati nga ono agendayo nga yeewola ku lulwe ng'asasula ng'avaayo ku mukomera olwavaayo n'abula egyebuli eno talabikako kati oli asasula bbanja yasasula obadde okimanyi kintu ekyo ekyokweyimirira ekyo obadde okimanyi nti bayibuli teyinaawe wagira kweyimirira muntu ng'agenda kufuna bbanja bayibuli tuyigiriza okweyimirira omuntu ku lw'obulokozi nga tugenda mubuulira njiri tusobola okweyimirira omuntu ku lw'okwagala tugamba n'okuba gundi mwagala kampeeyo byonna osobola okuwaayo byonna ebibyo ku lw'obulokozi bw'omuntu osobola okuwaayo byonna ebibyo ku lwagundi okubeera obulungi kiraba naye kyabulabe nnyo okuwaayo ebyo byonna n'erinnya lyo ku lw'ebbanja ly'omuntu omulala nga bagendamu wa bbanja. That is not a Christian obligation. Si buvunaanyizibwa bwa mukristaayo. And it's not imperative. And it's not imperative. Tekirina gwe kikakaatibwako kukikola. So nga n'akikola tebamuwa magezi. Era tewabaawo akikola n'alowooza nti alina laavu ennene nnyo. Eba sentimentalism. Mu kigambo nti yagala muntu munno nga bwe weeyagala yekka. Temuli munda mukyo kyakweyimirira muntu mu bbanja. Temuli mwaganya gwa kuba nti nsobola temuliimu mwaganya kwewoolera matovu ssente. Kati Musumba kambuuza ekibuuzo manyi ebintu ebyo biriwo bikalubamuko. Kituufu. Twali ekyokulabirako. Owooluganda agenda Buyindi. Kusaasirwa. Kituufu. Obulamu bukola ki? Bugwawo. Naye ensimbi eziriwo tezimala. Nze mukristaayo munne nze omu ku baliwo bagezezaako okubaka kuyege wano ne wali ensimbi zizze naye tezinnaggwaayo. Kituufu. Tiketi y'ennyonyi yeebulako ya bukadde 7 katugeze. Kituufu. Omukristaayo ensonga n'ey'okweyimirira oli bwe businza kweyimirira n'enteekako omukono oluganda n'agenda nga kale ne bwali omugwa ne gunsigalamu kimbadde ngezaako musayiningira ng'omugwa ngwambala kati nga ye agenda olina obusobozi obugenda okusasula miliyoni 7 gwe yateekako omukono. Ekyo kibuuzo kimu nga tonnaba kusayiningira muntu kugenda Buyindi kulowooza nti gwe agenda okuwonya obulamu ng'ayinza n'okugenda Buyindi era n'atawona. Kibi nnyo okweteeka mu kifo okulowooza nti gwe agenda okuwonya obulamu bw'omuntu. Katonda yawonya. Olwo weeyambikemu omugwa obanjibwa okutuusa ku kufa kubanga wali otaasa bulamu nedda. Omukristaayo taweebwa magezi kwambala mugwa gwa bbanja lya mulala. Wabula aweebwa amagezi okukola ekiri mu busobozi bwe
Yes. okuyamba bwe kibanga kyasobola okukola tekiyinza kumala kugenda mu maaso asabe Katonda agabirire mu makubo g'ag'enjawulo. So si kugenda nga bambigundi talina waasula bambigundi talina waasula tumuzimbire ennyumba asulemu ne mwewola miliyoni 2 naye nga n'abeewoze mwewoze lwakisa eri muntu naye ng'omugwa gwe mwambala temumanyi nti ekisa kigenda kubaggwako. Kubanga ekisa kikuggwako obadde okimanyi nti buli lw'oyingira mu nteekateeka eno ey'okweyimirira abantu abalala beewole oyinza okwesanga obukristaayo obuvuddemu. Omanyi nti waliwo abantu abava edda mu kisa olaga nti sikwatula mu kisa era amanyi waliwanze okubino wamma era oleka bwe kituuka kuwa omuntu seera waakiri nkuwa 2 gye nina mu nsawo nina mukwano gwange yakuwa 2 oba mutwalo oba 5 nange mumanyi yatambula ne chenji era ezimu azirina ku ssimu kuliko emitwalo gye5 buli muntu yenna ate nayina sente naye buli muntu yenna akaaba agati munange sirinaawo sente naye omutwalo guugwo tiiti kati namanya ate 5 gye bantu bameka buli mwezi abakaba 5 abasimba mutwalo naye lwaki yava mu mutima ogwo oguyamba yaguvaamu kubanga yeebinika emigugu gy'abangi ne gimunyiga nalogezega sikyebinika migugu gy'abantu kati okusinga okutuuka mu ssa erituuka n'obukristaayo okubwegaana kubanga that's your obligation to pray and take care of others. Tositula migugu gitali gigyo kola ekitundu kyo nti eri yeetaga mitwalo 4 oba olina 5 kwata 5 gimuwe omugende nti munnange naye gye mitwalo 5 kasabe Mukama gulewo enzigi enki toyambala mugo gwa mitwalo 4. Lwaki ekisooka singa omuntu ono alaalema okusasula nze nina ekintu ekyambaako nze kennyini ng'omuntu wali omuntu gwe neeyimirira mu mwaka ogwa 2013 ne mweyimirira mu bbanka emyaka 10 egiyise bwe namala okumweyimirira sente simanyi ziweja abavubuka simanya biki bwe namala okumweyimirira bapapa saddamu kumulaba ne leero okutuusa olunaku olwaleero myaka 10 siddangamu kumukubako liiso naye nga te mu ggwanga Uganda mwali kati olaba enkolagana yaffe bwe yafa n'omuntu oyo olaba nange bwekyajjukira obulumi namusonyiwa simulinaako mutawaana nemesa mukole yeekweka kati okyayinza okuŋŋamba nti muwe sente olaba okweshuwate bwereeta obuzibu mu Christian lifestyle okweyimirira so abantu balime kubeera bagenda nemusumba toyina kisa omuntu yeetaaga akasente gwe surety is a problem. It can destroy Christian relationships. Surety fakati n'omuntu asobola n'okufiirwa eggulu omuntu ayinza n'okufiirwa eggulu yakwewolera sente n'odduka ate oba asasula agenda okumaliza nga tayagala nakuddamu kulaba nga omuyita mu maaso owulira surety ebyekola kati tugamba nti oba onaayamba matovu muyambire mu busobozi bwo ate ndowooza mu ekyo busomba abantu twewale n'okwewala okwagala okufuna amangu kuba wano mbadde nsoma ngero 28 olunyiriri olwa20 ngero ono yagenze n'ayogera olwabiri aga nti omuntu omwesigwa aliba n'okwebazibwa okungi naye ayanguwa okugaggawala taliwona kubonerezebwa ebimanyi ebisikimu ebyo bitambulatambula ebinagambye wali ez'embaata teekamu emitwalo 10 ebyo byonna zezo get rich quick schemes waliwo ne wano olulala ku nsonga eyo tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo newankubadde ogw'abo abeeyimirira amabanja eyongera 22 olulogedde butereevu tobalibwanga ku muwendo gw'abo kati nayongerako wano engero 17:18 nti omuntu abulwa okutegeera akuba mu ngalo n'afuuka omuyima mu maaso ga munne era ssebo omuntu okufuuka omuyima eri omulala mu nsonga z'amabanja aba amaze kubulwa kutegeera aba avudde mu right thinking kati mulimu n'abantu abali si kyamagezi mulimu n'abantu abali abagala okugaggawala amangu ne bateekayo ensimbi ne zibeeyimirira
totubiwuliranga kebe leeta emitwalo 5 zikweyimire mu kitongole buli luvannyuma lw'omwezi tukuwa 2 teekamu sente bweziti bayitawe buli lunaku ojja kuba ofunangayo bweziti wawo n'ennaku zino amakirabu gazannya ebintu tebisse bantu woobwe betting ekino kiri mu shuwa tenakweyimirira enjawulo nti ku luno sente zo eziba zikweyimiridde si ggwe bo tebawola ate bakuwola kati gweokwata mitwalo 10 n'ogiteekayo ku Arsenal ne zikweyimirirayo kati n'olinda Arsenal olabe ekigituukako bw'akuba n'ofuna kati ogenda okumaliriza ng'omuntu okuyaya n'okufuna obugagga obw'amangu bw'okolera mu ssaawa 2 you can't just get rich in 2 hours of a football match kati ebyo bisudde abantu mu mabanja n'amayumba ne bagatunda n'entebe zaabwe ez'obaka ne bazisinga nga baagala kufuna bugagga bw'amangu enkomero ya byonna ne family ne zaawukana n'abakyala ne banoba n'abaana nga tebakyasoma ayagala okwangu okugaggawala mukyamu twala kunsika musumba ne bano points term limits and borrowing points kantu kano nakagadde nnyo kituufu wano we nasanze ne ku kisa eri obambi ono omusajja atuge baawola kituufu kintu ekyo mu Bayisirayiri Katonda yakikwasaganya atya kuba manyi nti ensonga eno obuzibu buno tebutandise kati bwavadda era ne mu society ya Isirayiri bwalingamu kali Katonda okusobola okuteekawo obwenkanya n'okudiscouraginga surety n'okudiscouraginga debts system yonna erimu okwewola bampole neewoze empoze kubeera omuddu kyava yateekawo 7-year statute kiragiro ky'emyaka 7 bwe giggwako omusonyiwa teri muntu abeera na bbanja kusukka myaka 7 kwega omwaka ogw'omusanvu gwalinga mwaka gwa mawulire malungi era buli muntu yena yalindanga amabanja gonna lwagenda okugadduka kakati gweoyinza okuwola kubanga balinanga emyaka 49 omwaka ogw'ataano balyoka bakuza jubiri kati emyaka eg'49 gyakolebwanga 7 times 7 years so every after bwe batebabalanga kati mu 50 years mwalingamu 7 years within the 50 kati 7 years ezo zalinangamu total forgiveness and returning of assets ogwo mwaka bwe gwatuukanga watwalanga kittaka ng'olimuddiza buli kye watwala obeeto ng'olimuddiza ettaka nabo badde olikozesa naye nga lyali lya Sebaggala kasooka omwaka gutuuka Sebaggala ddizibwa ettaka era mu Isirayiri tewali yatalina ttaka kati naye ekonome ya Kristo nga yanjawulo kati mu mwaka ogwo ogw'omusanvu ebyenfuna bino ebya Mukama ffe enkulaakulana buli bbanja lyonna in that 7th year statute lyasonyiibwanga 50 years they celebrate jubilee nga teri abanjibwa nga buli omu addiziddwa ekiki ne waba yakikuwadda kakati wano kyetugamba kyeki nti Katonda yali ayagala kudiscouraginga abeewola bafule bannaabo abaddu for the rest of their lives omwaka gw'omusanvu bwe gwatuukanga ng'oli oteeka kumuta kakati naawe ng'olaba okuwola tekukola makulu ng'ebola n'emyaka 2 kati ddirwe nandibadde ntagwe eyaneewolako olwaleero aliwa gwe mbanta gano ge magezi ge tuwa nti omuntu yenna alina omuntu gw'abanja afune ekisa n'okusonyiwa n'okwagaliza omusajja ono gomanyi kyekitegeeza okusonyiwa omuntu 1,000,000 kubanga omwaka ogw'omusanvu gutuuse miliyoni 10 nogati obukadde 10 bukusonyiwa omwaka tuli mugwa kusonyiwa naye anaasonyiwa yeetaaga kubanga musumba ndaba tulinga abali mu kwata manyola musumba kyetwagezaako okwewala Yesu alina ekijega nti omutikko omugugu gwenyini gwotasobola kwetika kyetugamba kyekyo tetugambye nti omuntu alina gw'abanja alekeraawo okudimandinga ensimbi ze naye tugamba bwe tuti nti waliwo omuntu atakyalina busobozi kusasula ate bw'aba bulina naye nga omanyi n'ebitongole birina bad debt ne badiclaringa nti awo olugantu bwetumubanya naye tukkiriza era takyalisasudde katusaba eri abantu abaawola naye nga gwe eyakwewolako takyalina busobozi kusasula ng'okujja ng'oyagala kumutta busse oyo ategeere nti kati yalemwa asonyiwe oyo akyalina obusobozi okusasula akozese amakubo agamuleka mu kitiibwa kye n'obwa Sseruganda asobole okumuddiza
ekyokusatu bw'aba awolenga abantu nga interest jajja ku kyawoze esigala nga ateteka mabukomi muntu omuntu bw'omuwola akadde kamu ate omugamba kuzza bukadde bubiri ate mu bbanga lya mwezi tetuganye oyagala amagoba naye kisusse ekyokusatu towola muntu gw'olaba nti ky'omuwa kigenda kutunda bulamu bwe kati kyetuyiga mu lesoni eno tetugamba nti sonyiwa every after 7 years kuba tikikyaliwo but God was teaching such lessons lwaki owola matovu g'omanyidde eddala nti bwe muwola ennyumba ye ngenda gitwala that's not right lwaki owola matovu n'omuteekako interest gy'omanyidde eddala ntajja gisobola omubba bubbi lwaki bw'atuuka ekiseera nga tayinza kusasula tokkiriza right off the bet noga nti nawola deeta mukyamu sikyalina kyakyamukolera than taking him to the grave and his children oba bagwa kasasiro baffe nze njagala byange bwe reach such an extent tuba tuvudde mu bukristaayo kati nga tufuuse Ellen White agambye bw'ati katusiibule n'ab'emikwano tubagambe again nti work them off as fast as possible amabanja aga nti when you can stand forth a free man again owing no man anything you will have achieved a great victory. Page 257 tukiweereza buli atulaba eyo nti amabanja gonna bonna agawangula g'omu ku bawanguzi mu nsi muno okubanga tolina muntu akubanja but that's achievement nga teri wansi wangibwa muntu akubanja that's an achievement mu mwaka guno 2023 newe banga ye target y'omuntu nagumalako nga asudde busasuzi mabanja teyetaaga kirala a step already achievement ne batavuze motoka twebaza Yesu Kristo yatusasulira ebbanja erisinga amabanja gonna nga yawaayo obulamu bweffe okulokolebwa katusabe mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuyiga ebigambo bino amabanja gafuuse ekitundu ku bulamu bwaffe era bangi basibiddwa mugo bye tuyize olwaleero bye bitono kwebingi bye twetaaga okumanya ku kino naye ekisooka tukusaba otumalemu omululu n'okwegomba okw'ekisirusiru okuw'omu nsi muno ekyokubiri otuwa omutima omusasuzi nga tuyita mu mikisa gy'otugabira ekyokusatu mukama otuyigirize okusonyiwa abo be tubanja otuyigirize bulijjo mukama okubakwata obulungi n'okumanya nti nabo bantu ekikulu mukama tubeere n'obulamu obukristaayo obutaliimu bbanja lyonna okuggyako eri okwagala abalala n'okuweereza tusaba omukisa ogubeere eri abantu bonna abalabye puroguramu eno oyongere okutugaziiza n'okutuyigiriza bingi ku nsonga eno kuba Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye tweyanza nnyo mukwano gwaffe tweyanzeege kubanga obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde tukuwagaliza sabbiiti ennungi ne tusaba ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli.